Nyiga. Tonyiga. Ngalwachi sinyiga. Lwaki wanyigira Bad Black? Twali tukyali awo tukulaba ku mazali bwage wano nga ugenzeeyo nga weze emyaka 3 yeye yimba ne happy birthday to you. Nze ndi muyimbi. Nyigaddi omanya ekigambo kyeyogera. Mwe batwala Bad Black serious. Abantu yes, social media, you people take everything pushing. Ekigambo ekyo wakiraba. Facebook. Eyinzo yavuma kituufu. But ekigambo wakiraba kye yawandiika. For me, let me tell you, nzate kyandi offending nze sina kyekyo kye yayogera because you all know that was comedy for her because nayambala akagato kaali kekyusiza kati yokitege mwakalaba nekakola kati but that was a funny thing. That was for her, that was comedy. Kati mmwe social media, Facebook pushing ekintu n'ekizime n'ekifuula ensonga nakunyigirako maybe atenze kyandinyiziza kyayogera ekyo ekyakala me and Spice kubanze I am black and proud, very black and proud, and I will never change. I will never bleach ekyo maybe kyekyandinyinyiza because you do awo abaddugavu tebasaba abakwano babeeru kisubuka katonda atonda kala ate nkwagalako kimu n'osigala nga ate siri kikola because you can be black and beautiful kwatanga mu kizigo okirabanga ng'okedde nondabanga ndi mweru nkyawanga obulamu bwo bwonna era singa kyabaawo edda jazimini wadde mu bulamu okitegedde so naye ng'ate kati Bad Black twogera ne ku Snapchat ebyo byonna byaggwa nze nga sirina kujja ku mpewo kwogera by'ensonga zange naye but we are good era yampita officially ye nga ye ne sente zampeebwa ningina ne muyimbira onyiga kodi ekyanyiza kyekyo kyokka kyakala kiri ekyekigere mu kigere banya comedy nze ndi mulu nze mubiri gwange nga bwendi yes ndi mulungi nga bwendi era mulungi oba engalo ya kitundu oba oba omutwe munene oba mutono bwendi malirawo and I'm proud and I'm very proud olaba ekyo tesobola nakunyiza because I'm proud of myself. Omukazi yanvuma abatakyalama yanvuma Bad Black yanvuma ayo katubireke swafuna wano okusaba nga abantu bakwagala ogende mu Big Talent. Yes. Bani abawagizi gasa chimanyaka bali bakasaininga tokola comment anti owekweka bali bakasaininga akawala kebayita peer pound Facebook olwawo babalina data katugambe gobera na gun owekweka bwekwe kweka naye oluse ebimu biraba nenga ndaba read tebintwalira munange ensonga zitakuwavudde yali kizowe kubudde leero munange nga bagamba kabasainize peer pound zikati lya Jasmine yajja Atani agamba abawagizi okay kati gabaga ate nnaku zino omukulu abeera nnyo ku kido akuwerekerako like akola nnyo wa bodyguard nesugamba akulimu nnyo Eddie Kenzo bw'aba akola wa bodyguard wali n'akulinda n'ova ku show n'akozza mu mmotoka n'avuga kyawu nga bo balaba gye bali nange nempakana nenamba abantu nga balaba basinga ne kamera zino ze twagula ezaffe eza gavumenti sifa abalaba nigomba byali bitya wamma Kenzo yani kubera Big Talent oba ekya Eddie Kenzo byonna tubigatte byebimwera oli akulira ekisooka aba abafaani simanyi naye nze nganze sikirowoozangako kugenda mu Big Talent era tekibangawo era tebaki yenga omukulu waayo tangambangako nti owaayo njagala kusayininga wabula Big Talent family yonna si Eddie Kenzo yeka ba New York oba ni bonna it's like family for a long time waliwo golumya omutwe gwabimanyi ebyo tewali bwe numya mutwe that is the fact kyekyo kyobadde CEO kuba nti kyo okuntwala ku show kyongambye sijjukiranga ku Eddie Kenzo okuntwalako ku show yonna oba okunnindako oba munyumya nze Lydia nina omuntu gwempalana mu industry eno be bampalana nenze sina muntu gwe ninako buzibu oba mulikolayo kakati lwaki nga siba mukwano gwa Eddie Kenzo afunye ebintu byafunye mu industry nga nange nina ekirooto ekinene
ate nga nina okuba ne abantu abakimeekinze okunyambako kati oba abantu bakitwala bulala nze baba bamanyi singa lyegattana erya Kenzo ne mukola kakolabo kagenda kunyoma. Why not bwebanga why not nze kizibu kyafunye ne Jasmine nze tewali muyimbi gwe sikola naye olaba ne papa wange ngenda kwa ne papa research okitegeera I'm going to work with everybody. Ekizibu kya Jasmine kyenda ali kiri kimu olina ensonga ebiseera ebisinga omuntu watula naawe Kenzo tubimaze ovaawo otegedde ekituufu kyo okitegedde naye wosirikira nnyo ebintu kakalamu bannange oyagala mbeere ku Facebook oyinza okuba nawe babimbi bangi bayitawo abatabira ku Facebook ku mawulire anti omanyi lwaki kati kankubuulire nkitegeera kyogamba bino byatubuuza ku radio ku TV lwaki siddamu anti ogenda kuddamu ekintu enkyabakeri bakitwistinge bati tewali kyesiraba nyinza sibeera ku Facebook nange mbako oluusi but of course kati fe oba ne timu yobeera ebintu obisanga mu WhatsApp everything but social media platform kwesaaki zona jobeerako nga gwe omuntu zona nzibeerako ne Facebook yange njibeerako nnyo just nze bakuba bwe posting oluusi sibeerayo nnyo because oluusi oyinza okuggwamu amaanyi abantu really people have bad energy sometimes nga tekirina called for so kati nze oluusi impostinga nesiddayo nnyo okulaba comments biki once in a while I do era bwenziramu nga Lydia Jasmine ne Blue Tick bamanya nti yagize yes owulire engeri gye twali tukulinamu ennyonta tuli batuufu nange mba njagala abantu otegeeze ebintu omukazi anobye bazzayo Lydia Jasmine mu nnyumba siberangako muntu siberangako what can I call it? Ekizibu ky'omulala. No. People have their own issues. Ensi temanya abantu abane bizibu byabwe bingi. People don't come out to say their problems. Kati yo katube. Music yatambula. Music si mubi kubanga of late nakoze group yange omwami ono Chovola bayandesi wano mwali official promoter nakoze LJ Music. Yo. Nalabanga nkoye ebyoku mwana oyagala omuntu n'amala n'akuyiwa. You trust people ne bakuyiwa ne batatuuka kugundi yo. Kugolo yo. Ate nga nze naberanga ningira wano nga njagala ekintu kikoleshe. Nengamba why I know what I want first of all nze ndi muwana ali focused very focused Chovola nze ono music nze ninzo banga si booming anyo naye mbao the name is there I am there and I've been like that and I'm sichita nchiriko paka tendandika butandisi nakoze LJ Music it is mine it's my official nojifunira bulunyo n'abakwasaganyako official everything registered egwayo Lydia Jasmine Music LJ Music nakoze team naputinze together omukulu ajirunninga meanwhile gwe nino bagamba kate kimbade temumbuzizo omukulu bamutaroni mulindwa gwe nawadde wa manager kati byene bipya ndo omwami Roni mulindwa gwe mwambuziza waje natandikira gwe nabaga nsigenda bagamba bya band bye nakolanga ye omwami yampanga akafo bakayitanga Blue Eyes bamwaka bulirako kali awo ngoyambuka bayitawo batyanalya nga obsessions evuddewo ebiseera ebyo nga ina abana bawo bapya abawala bapya obsessions system adibadde mpulungu nyo so yasooka okumpa platform tumusubire mbipya byene senior 6 vac amanyi bulungi amanyi kyenyinzo amanyo range zanga amanyi akyali kubya trial oba mwasayininze kuba kati abajja joli official mbadde naye badde tukwasaganya aina big dream nganze ali focused nganze tuli mu line yemu ebintu abikola ali hard working dozo laba you will tell the difference now twagaliza birungi byere baida ya molo ngeno lupya bingi byetusu ate twagala ki music video yamungi actually next year ne concert eyinza okubejja because music yetu muliko nnyo tugenda releasing nnyo ne next year ate music omulungi tetutabuti music fe tuli about quality not quantity wakola kaimba kabata you and me it was a big hit yes Daddy Andre yali atuddawo
naye mwamule akwagala okufa obufyoli nga mwali recording kyo ebyo byonna wano enze munange fun fact is nze recordinga nnyo ekiro nyimba zange ezisinga ne kakira nina ngenda wanne essimu oyo era ekiro si kibi tekirina muvuzi kitegeeza abantu abadde anywa ecupa agiwummuza I don't know performance zino bazisoma busomi kubanga waliwo abayimbi abaliko omulaba ayimba naye nga bajja ku stage ogamba singa ayimiridde wali nayimirira enyimba ze ne zivuga nga ye bwe tulaba ekifaananyi I don't know stage performance eyo erina kinene ekyekola nammwe mulinawe mufuna obudde ne mujegezaamu oba talent already mweri munda mubompempi ekintu kyemukola wano mwennyini olabega tukubaako amawono twogerako mmwe ekintu kyemukola wano mwennyini ensi yonna ekikola buli omu akikola ekyo naye ekyenjawulo kiri nkola gye mukikolamu n'amaanyi n'amagezi ge muteekamu yenaffe bwetutubetula abayimbi bangi weewaawo n'abalina ennyimba ennungi bangi but omanya nti omuntu customer omusavingira ku stage so you know kola ebigenda ne nino obuzina bwe muzina amusomba bwemu omukazi n'atandika songeri njabala abasange irungu njabala misali okay waliwo akayimba kana akafuusa ensonga waliwo n'enjogereetera okugamba nti ennyimba za Uganda katogereko ku muziki gwa Uganda nga sinabako kakuba music wa Uganda mumulaba engeri gyakyukamu akyuka atya akyuka mu ngeri ya kugenda maaso oba waliwo engeri y'okweraliikirira engeri music gyateebwamu engeri akafuko k'ennyimba ne pressure n'okuteera ennyimba ku mukumu nyimba tezikyalwako no ensi edduka osumagira ng'ekuleka anti kati labayo luli nafulumyanga oluyimba nga nino nsobola lutambuza okumala emyezi nga ndutambuza gezaako otutuuka we lutuuka leero olutaleero nga wentudde wano nsobola otta oluyimba ne lutuuka embaali ne nta oluyimba ne lutrendinga number 1 right now gutujja